Sima bwakoze okusaba okweyimirira nga awolerezebwa Oweekitiibwa Muganda waffe Honorable Nsereko, tukanyiza ne Honorable Nsereko ne kkooti nti Sima yeeyimirirwe kwabo abamuyimirira ababaddewo mu kkooti, era nga tusuubira nti ne bano abalala bakyaliyo mu kkomera nabo banaaba baweereddwa omukisa okusaba okweyimirirwa, tetujja kukiwakanya kubanga tulina okukkiriza nti bayize kye bayize bakiyize. Ate n'abantu mwenna nga public bannamawulire mwenna mutegedde nti okwogera ku muntu ebintu by'otalinaako obujulizi mu Luganda kye bayita okulebula bwa naggomola, era mutegedde tukusobola okutwaza omuntu mu kkomera. Ekituletedde okusinga obutawakanya kweyimirirwa kwa Sima nti yakufulumiza akatambijjo ng'ali mu kkomera wano ku kkooti, n'alaga nti yeetonze, amenyese era muwombeefu, era n'alaga nti mwetegefu butaddamu kukola nsobi yonna. Era yetwamulidde mu katambi ako ng'akubiriza babuloga banne nti bagoberere amateeka mu nsonga zonna zebaboogerako nga boogera ku bantu. Ekyo ekituleetedde naffe okulowooza nti oba oliawo ategedde ensobi ye, ne tusaba kkooti kitemuzaayo ku limandi naye mukkiriza eyeemirirwe awoze ng'ava bweru. That every person is presumed innocent until proven guilty or And you have no reservations whatsoever. You're more than ready to go to prison. Stated that an applicant with a fixed place of abode with sound sureties who guarantee that they are capable, that he will comply with the conditions of his or her bail application, and that in these circumstances, bail should be granted for the interest of justice. And the rejoinder thereunder. I do agree that the accused person is presumed innocent until he pleads guilty or until he is proven guilty. I note that the prosecution is not opposed to this application. I personally had the opportunity of interviewing the sureties and find them substantial. They are alive to their duties towards court and are more than willing to execute the same. The accused is reportedly asthmatic and on medication. I hence admit him on bail on the following terms: that he executes a non-cash bond of 10 million Uganda shillings with a court prior to his release. The sureties are also bonded in similar terms, and that he deposits his valid passport with the court till conclusion of this matter. This matter is coming up next to the 15th of this month mentioned. Bannamawulire mwenna mwetaagagana. So nkubiriza bannamawulire temuleeta kontenti anakkakkanya bayimbi n'abo aboogerako, tugezeeko kubazimba n'abantu abazimbye bweyawo. Ate nkubiriza n'abayimbi nti bw'oba ofunyeeko ekintu ekikunyiizizza, kubira essimu munnamawulire omuga agobadde oyogerako wendi jangu naawe nkuweeyo bayiti. Kuba nange siyawukana nnyo, nange nze omu ku bantu abavooleddwa abantu abalala, but I'm different maybe. Ffenna tunyigamu mu ngeri ya njawulo, naye tusaba Mungu ow'ekisa ekingi batuuke kukaanya n'okutabagana. Tusabira ne bannaffe abakyaliyo nti bwe banaavaayo bakole buli kisoboka wabeewo okukkaanya. Okwewuba mu makooti olw'emisango egifaananako bwegiti si kyekiyinza okuzimba indasitule yaabwe wamu n'eggwanga. So twebaza olw'omukisa ogutuweebeddwa olwaleero okuba nga klanti yaffe yeeyimiriddwa oba applicant mwami tusuubira n'abalala tubasabira nga 15 babeere nga beeyimiridde. Ettaka lyetwala ku CID
kati naliko gye mpumulidde ng'essimu zange ziweddeko omuliro nokera nti waliwo abanoonya omuwala eyandaba yali awo n'ataliko abakunoonya nga siyaawo so ne mugaa tuula muno ntwale tugende gye banoonya ne tugendayo. Isima twakulabako katambi akamu ng'obwera era ng'ogamba nti Ssuuna talina kyagamba naye oluvannyuma lw'okunyweza ebigambo muwala muto eyanywezezza ali awo era abadde antambulirako ng'alinda miliyoni anti yalaba katambi okunkwata. Ssuuna tanamusasula kate nze mmanyi simanyi ndi kuyisima. Tusuubire nti ebigambo togenda kuddamu kubyasanguza nga bw'obadde amaanyi gakukakkanye. Critique ate okucriticizinga mba sikunkuteeka nedda mba nkuwadde fact negamba nti kino ne kino ne kino kyokusinzira ku kino ne kino kati awo criticism bwe tutamanyire kumanya nti atuyamba tuggula okuba nange they criticize me. So I'm a critic, I will continue to do so. Onoddamu mwogerako oba oyize? Abantu nabanja bokwogerako America, London, Uganda. It will depend senga anesanga mu mboozi zenjogerako. Ani? Abo bonna abawedde bayagala okuntwala mu makomera. Kati banganye okumentioninga ku mintu yonna bembadde nabo mu kkomera. Njagala ne mawulire ekyo mukitegeere. Lajja ekiri bakweyimiridde tukwesige tutya nti todduke. Ate nga passport zange nziwaddeyo ne ID nziruke ntya. Passport baginsabye nange nenjibawa era nze ndi law-abiding citizen era nkola ki nsiga until further notice naye nga ekyoze kunzigula. Law-abiding citizen nga oli weekwese? Nali seekwese si mu nkadde zivaako esobola onovaako kati wano muba babasima n'amasimu ngifunye kati yakomawo ndowooza si yakomawo kati ozzaako ki kanzija wabweru nkibabuule onoddamu okwogera kalibule ate kalibule mwogedde dize tebansibangako ng'omagamaga anti baggulawo si nti ntidde naye bunemeseza tusobedde musooke munindemu kati oli ayagala mukyala abaleetaze kugulira gwe kati kyozzaako kitubuulira ofulumye nkibabulyanga pulezidenti wa bloga ndi mu digital marketing era shows eza entertainment ezekwata okukola politics zimu nja mukolanga kati bino ebyokuteekamu emabega w'emitayimbwa tekisse contracts zona companies nedda companies enkola teziri affected kuba zikimanyi nti these are just media ki wars si bintu biri serious abantu tebatoboyo okweyimiriranga nga ddulwa banneeyimirira ku myaka 58 we banneeyimiridde mumuli abo bayinza baba bakabasiba emirundi 7 ate nga temuweza myaka 26 otugambye tugenda lekerawo okwogera ku muntu yakusibizza ngambye entertainment akyali mu entertainment wanaaba mwali tunaalaba Jajja Ichiri emyaka gyawukanye n'egibadde wali mu kooti emyaka emituufu giriwa wali bwe baddaana mu 9 ogamba anti yakola ID bw'atyo bwe yagikola sinza girivasinga waba yakola mistake ng'agimpa nkole ntya munnange ng'olina emyaka 5 waliwo baddaana mu 5 sha lwaki oyogera ennyo bwotyo ng'olina emyaka mikulu bwegiti abakulu teboogera wakasanga bameka nga bazibye omumwa lwa bukulu kigambibwa nti wandibadde mu nkayana za bibanja naye oli ku nkayana za n'ez'ebibanja nzirimu ssebo size zino zokka zirimu n'ez'amapoloti n'ebizimbe ebinene n'emyalo egikulukuta n'emigga egizimbwa ne kasasiro asuulibwa ku kkubo yoyo citizen w'eggwanga buli issue ekwata ku Uganda njiwaako opinion kuba nze abadde wano ebbanga nga Uganda ekula mu mwaka jja awo wenyini woba otuweera opinion ku banno bakyali munda baliko timu yaabwe bakolako era anytime bajja beera out walabyeko keyizi sinnamulabako bantutte kiro ate bankezeza ku makya nasuze temwabadde ettaala saategeddewo nagenze bukutte omukadde w'embazulu onooba otya ate embazulu sikuseebuya wali kutwalako ssebo ojjalaba nti tojjalaba gyogenda ate oveeyo nga totegeddeeyo nze nabituukako determines how the victim of your publication or of your utterances responds to you.
bloggers all over the world and in the country, please learn to comply with this. That is all I can advise, and if there is any way that we can find the best ways of shaking hands and apologizing in the lieu of justice, it is the most important thing. Just know that everything can go punished under the laws of the land. Thank you very much for the opportunity, Your Honor. I've been a victim of the same before, but I will take this opportunity to warn them, because I did law and journalism as well. Therefore, I know media laws, and these people ought to understand them. Not that I'm saying that there is anyone guilty, but I'm also stating that it is important that we take precaution while addressing other people or institutions. That is my submission. Thank you, Your Honor. Owoko.